enteekateeka zonna ziwedde bulungi ddala, ebidaala bimaze okuteekebwayo, emizindalo gimaze okuwanikibwa, entimbe ziteereddwayo, obutebe munda mu church mumaze okuteekebwateekebwa, ate n'ebweru tuwumbawumba ebyo ebikyasigalidde. Bwatukidde akawungeezi kajjo kumpi ebitundu nga 80 ku buli 100 nga biwedde bulungi ddala. Tusuubira abantu ba Ssaabasajja Kabaka Buganda okutuuka ebweyogerere lunaku olw'enkya wakati w'essaawa 2 n'essaawa 2:45 ez'okumakya. Olw'okuva ku ssaawa 2:45 okutuuka 3:2 abagenyi abayite ab'enjawulo tubasuubira okutuuka ku mukolo guno. Ate wakati w'essaawa 3:20 okutuuka 3:45 tujja kusuubira abaka b'olukiiko lwa Buganda, abaami ba Kabaka ab'amasaza, abaka Parliament, bassente ba district, bajjajja abataka, oli olulangira awamu ne kabinenti ya Ssaabasajja Kabaka okubanga batuuka. Olwo ku ssaawa 3:45 okutuukira ddala ssaawa 4 awo tujja kusuubira abantu ba mirundi ebiri okutuuka. Asooka ye Kamalabyonna wa Buganda ate n'omugenyi ow'enjawulo. Bano nga batuuse ku ssaawa 4 tujja kuba n'okusaba nga kulembeddwamu kanisa ya Watoto. Okusaba kuno kugenda kutwala essaawa emu, kutandika ssaawa 4 kugwe ku ssaawa 5. Kakuwedde tujja kufuna ekitiibwa kya Buganda n'oluyimba lw'eggwanga, wabeewo okwaniriza abagenyi mu ngeri ey'enjawulo n'okutwanjulirwa abagenyi abakukunavu abateekeddwa okukoonebwako. Olwo tujja kufunayo ebisanyusa 2 era nga biwedde tujja kufuna obubaka obw'enjawulo okuva mu kanisa ya Watoto eya Uganda n'ensi yonna.